This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Many of you are in denial. No, sir. So I'm here to tell you the signs that you should be on family planning. It is just May, but you've already taken 3 emergency pills. You're disrespecting the meaning of the word emergency, but for your life is whoa. Your reproductive life is a crisis. How would you feel if everyone drove an ambulance? Another sign that relationship is still new. This is Kampala. Kampala people have a reception, welcome committee. They have a guest first. You first wait. Get on family planning because you see, you don't even know if the person snores. Okay, they look like they snore, but you don't know to what volume. So you need to slow down. It is just May. You've already had 3 pregnancy scares. Your reproductive health is a horror. You're holy at the end of every month. God, if you do this for me, I'll give you a surprise. Sweet Lord, it's me again. This time is the last. If you do this for me, I'll become a street preacher. Just get this thing. Cyanopress contraceptive. It is free in all government health facilities. It is also self-injectable, so fits in your busy schedule. Mostly you people of Soroti, Serere, Ngora, Kumi, Katakwi, Bukedea, Kabera Maido, Palisa, Manafwa, free in all government health facilities. Abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagabi ebola yakasajja kasendi kalimba batale esendi batale. Nkole ntya nkuwane nkubidde ku machanga wenna oyogera toyagala jatiraga beeto bebeera onjasamira yasamira badde onkubira kooti nakugambye dda nze nakugamba sisula munda eyo gyosula tosula woosula wa eyo munda gyosula nze buddakiika emu mba wano huli otya ng'oyambala engoye n'onyuma ndoli nali sinyuma so yatandika kumanya tetwagala kugamba bugambi naye twasuze mu disco mwasuze chikeni tebamukubye sinnabimanya byamamwa bannaye nalabye malinanku ye malinanku byebi mama we si ye malinanku yekanzemu bantu bannaye ono mumpi yakubye oli
Hey. Okirabye? Shower ya wangu. Olabye abampi? Ebishekezo z'olukko mukizima wokota gwe Zubeda. Kati yazze n'amukuba kubeno wansi ndowooza yamuvudde wansi. Yamukubye waggulu talina ke yamukubyeko wansi. Yamukubye waggulu. Kale ebikonde byabadde byadda. Chicken nagwa ne wansi ne bamubira wansi. Lwakuba akasajja kaffe kabadde kazze kulwana tekazze mu bikonde. Chawa. Kala kuba kabira mu kyalo nga kakuba zino zimawokota pa. Oba kadde ka training nga kasirisa. Kadde ka training naye kadde tekazanya bikonde. Tekadde boxing. Chicken yadde mu boxing. Ono ye adda akuba bino ebyaffe ebyedda. Yadda akuba zino ezaffe. Zinze nkuweerawo ebibyo. Obedda zaakuba. Going on. Kati bino corporate boxing tebiri professional. Naye kati ebyo birekawo abali professional. Abakuba ebikonde abali professional. Era bali kye bavuddeko gamba nti Muhanja ayonoonye ebikonde. Kuba ye yaleeta. Kati no tuleeta kya Prima. Ne Zahara. Nanga abebikonde baveyo beerwaneko kyekituufu business yaabwe eri mu kwonooneka egenda. Naye njagala okubakulisaayo nnyo. Biba ne basponsor. Yes. Naye kati ebiri professional. Tebannajja nnyo era. Ebiri professional bayinza otunoonya basponsor ne babula. Bannange njagala kubakulisaayo nnyo. Kati we mumaze ebikonde ne mubeerayo. Team Shower June. Zirande ku shower. Tomanyi nti chicken yanvuma wano lumu. Ne mutereka. Nka mutereki. Habayi. Ero shower yali training nga mugamba jukira mu ebivumo bye bavuba ne mulaga ka video. Ojukira omusajja nga ampita Yuda angamba besitayina magezi. Chicken yanvuma. Video na agiteekayo. Chicken yangamba adai akantu kakambwe. Twabadde nani eyatugaye nti kamwegezaamu shower yennyini. Ate kati byalaba ate ebyoli. Tebayawukana. Bakantu shower yakola YouTube ye. Naleta maama we ne taata we. Akyabakyaza. Maama nnyabo yagambye taata we. N'agamba agenda leeta ne ssenga we aleete nani. Content yamuggwako era n'agamba Kasuku abantu balina okuba respect. Maximum respect. Yagambye embeera eriwo nkambwe nnyo. Tagirabangako. Akantu kati ate Ndawusi yangaye Kasuku akantu kaneegeza. Naye Ndawusi akedde kaaba yakatandika. Akantu. Ndawusi ajja kukakola ye. Kati shower yangambye nze nalinga balinga ndowooza ebintu bya kusaaga. Ate wano we yaleetera abazadde abantu balyoka bamupika. 10K. Ogenda kikola. Kino kisoboka. Okitegeera. Bambi. Naye kasa awangudde ekikonde. Yawangudde ekikonde. Kati oba amuwadde kyawangudde. Simanyi. Naye njagala kubeebaza munna mwenna abazze kulaba ekikonde ekyo. Abavubuka ng'abo omanyi kati okukola ssente mu Uganda. Olina kuyiiya nnyo. Boxing match eyo Chicken yajja n'aŋŋamba Kasuku tugenda kukolayo akantu. Ate oli ye yajja n'akugamba ate n'otamuwagira. Anti ze nalina olondako saidi. Chicken anti kati ye Chicken omulaba abadde ayina mugali amaanyi ge ku internet. Okitegedde. Shower naye apiikinze kati ekyo naye akikutte naye luli kyali kyawedde bazzaako ki. Bagenda bamukwano nga omanyi ezo exhibition fights mbeera mulina oteekateekawo embeera biki ne mulaba ekintu. Kati badde bakola akantu akaabwe kaali katambula babiri. Era naye Chicken tasobola kantu. Chicken ebbanga lyembadde naye mmanyi byasobola ne byatasobola ne spa agitunda. Spa namulaba nga agitunda. Kati Chicken obwana bwe mpozi bwali bwogera butyo obuwala era ayina engeri gyabwogezamu. Chicken omulimu gwasobola omutuufu. Kiki ekyo? Kano okalya kantu kalya. Ogwagusobola bulungi nnyo. Bino ebyokkuba omudomo ku studio mugagga byani ebyo. Olaba bino byateekayo ku TikTok ye. Era kati kye nayagala nali mugamba luli bwe baddamu ne bafulumyawo obu video oba yali akola ki. Ne mugamba njagala ofune emmoto yange. Nze nsanyuka nnyo nga
oli kyabadde alowooza nti kyekinamenya akikoze mangu. Okikola mangu ne kiva mu ddiiro. Kati chicken chance gy'ayina nti ekisooka kye nalabye wali ba chicken kati they are really influencers. Namba ziba ziyina. Weeziri. Twabadde oyakubuulire twabaddeyo. Omanyi kati waliyo weevu y'abagagga abazze. Bano Modulo Kalire Electricals, musajja afuwa top line machines wa Rusimbi. Abasajja abali awo balina business ze bakola. Bazitambuliza nnyo ku TikTok ne zikola. Babeeramu awo ne miliyoni 10, 20 bwe bati. Ne bajjako mu bintu kati bojja n'obalumba. Emmeeza y'emiliyoni 2 bakugamba tujja kugula emmeeza 2. Tujja kugula emmeeza. Ogenda okwesanga booti nga toyina kye weetaaza kunoonya zino Coca-Cola, MTN, batandika okuzzamu LPO, simayani. Bano abasajja b'enkubuulira ne bu bizinesi buno bw'enkugamba. Kati bwe buyamba abantu. Babeerawo n'enkalu zaabwe. Ezaabwe si za LPO. Si za LPO. Si za nja kuddira. Era zino kampuni zino ennene obuzibu bwe zigenda ofuna bwe buli awo. Kubanga abo abaana abantu batawaanya abantu ezo kampani. Weebale. Kati abo abaana obalaba. Bano ba TikTok simaya aba YouTube abasinga. Kampuni kati ng'eyejja. Ne gojjola itola bu video bwawe kati naku zino. Bubeerako ne bu branding obwo. Simaya ani gondi adiwe yani. Ngomuye yamwadde yaga. Yamwadde yakakadde. Namwa nti nteera akaawo. Nga tekaliko bigambo. Kati aba bantu bano ba chicken babayina ba shower. Kikutegeeza ki nti product ya chicken, product ya shower eri ku ground. Watu ina ya abantu abamu nga boboogera nga numbers zaabwe ziri vacho. Tola abantu nga ina 1 million followers naye akola video ku TikTok teweza mutwalo gwa gondi gwa views. Kati bana abantu so the movement is alive. Ebintu no bikyuka tubiraba. Kati kitegeeza shower wadda eri mu comedy abantu babalina. Abayina ate kati mu comedy akyachi mayochi. Kati yamuvuddemu. Kati shower adire ddala mu kone comedy amusigalamu. Kati adire ddala mu comedy yamuleeta baterugamba tewerabira kyakuleeta. Ntu kya comedy tekiri mu nnyo ssente kati. Anti kati alina abantu omanyi comedy abantu be kati balaba abazzo mulabe eyo. Asobolera batwala n'eno mu business ye. Kira comedy ayina oli munne gwakola nayo munne. Bakola bonita. Twakira bakola bonita. Tekyali kirungi kireke. Anti ngambo mupangisa. Nga olabe booking abayimbi. Badde mu content creation. Ate ono munne yaddewa. Munne naye ali mu content creation. Naye ali mu content creation. YouTube simanyi naye ntera kulanga alina content we gwakola ku TikTok. Kozi shawa yalina muyimbi. Yali ayimba. Yagambye agenda muti kutandika n'okuyimba. Uganda ati buli kimu boyino kikola. Ekivulu ky'abalema. Taata we yazemu n'apanga taata we balina bandi y'abalema yabategese mu September. Ewa. Kula bonita. Bonna bagenda yimba ate bangi. Bakoloba bani bonna yabategese. Bambi. Kati afune bufunyi Saabavulu. Ye mwennyini ye Saabavulu. Yali ku mulyango. Yali ku mulyango. So baganda bange buli lucha abazaala wa social media. Somebody are doing nothing. Abaana bakikoze kati ekyo kyawedde kujjako kya prima. Naye gomanye kyabadde ku gundi. Nabaddewo. Nakubidde chicken ku ssaawa zaabadde 2. Nabaddewo ko nendaba abantu nga bangi. Ne mubuuza chicken. Yadde ninawo meeting y'omuyimbi. Mugenda tandika ssaawa mmeka? Nanga tugenda tandika saa 4 neffe tujalinya ku stage saa 5. Nga kale katujje. Nga tuwolekera. Ne kyaba prima kiri awo. Kya prima simanyi we kiri sinafuna ssente zaabwe. Simanyi we kiri manyi omanya nti balina ekikondo naye simanyi. Omugagga si y'omu. Omugagga si y'omu. Omugagga yabadde chicken. Ye nanyini kikondi? Ye yanadde nanyini kikondi. Omugagga ye chicken. Yabadde ku mulyango. Akaakaana akavuka ka chicken. Kayiya. Kajagujagu kagenda sobola ekibuga kino nze nkubuulira. Ale kasita Kampala kasoba mu kalukalu. Butereevu. Naye nga bamukubye amamwa. Kabadde kampibe kati naye nga kazikanyuga. Kati ngenda mpola. Nakubyemu nalabye omanyeka bonna mutyaba naawe.
Okitegedde kati. Lwaki togamba ggwe? Nenkwabye ekibuto. Mutya muwanvu alinga chicken. Sina kindi omusingako. Nenkwabye ekibuto n'otegeera kati ndowooza otegedde nti olina okuŋŋenda empola. Shoti bakuomanyira baba. Nonjabye ki? Ekyo ekibuto n'ekiyiwa ne kiyiwa bwe kiti girisi. Baba tannakumanyira. Girisi n'ayiika bwe kyo. Kati mu human body mubeera mu grease. Kakati g'omulina girisi. Omukyala yakutumira. Mukyala ki? Mukyala wange Madam, kubambi madam yazemu nanzijukira. Embozi ya container yagiraba naga nti awotambulira sweetheart agamba ani olwo naga nti awotambulira bwe watuufu bw'onoosigala bw'otyo ebirungi biri mu maaso. Yasiimye okubanga gg'omanye ebizibu ebiri ewakaawe. Weebale nnyo naga nti Zubeda oyo kati ndaba ogenda omuzza mu layini. Yabadde musanyufu. Yabadde musanyufu very happy. Mugamba mututuulako eyo. Tetubatuulako. Ne mulyoka mutusensebwa mulyoka mugeyaffe. Tetubatuulako. Mutyaba eri sayidi teyina kuuma kano akawaggulu. Okalaba kwekali. Ne benzi yo tewera. Akeri tekaliiko. Benzi yo tewera. Kijja kitya? Yeyo benzi yo tewera. Baka babubba. Kati kitegeeza ne kano tukagireko ddala. Ogamba kana kali waggulu. Omuntu asobola okujja n'akabbako. Sayidi ze eringa sikalabayo. Sooka otunuleyo olabe Mutyaba. Gye kali? Tekaliyo. Era omuntu oba okiraba. Maama gwola naawe omuwanvu n'atuukirira ntuukirire. Gye kali sayidi eri? Benzi tekyawera. Gye kali. Anti kati obuzibu obuliwo. Ono kimpi Juni tasobola kalaba. Mukwano ng'obadde tokalaba. Olaba noono eyefuula nti muwanvu amaze kgenda mpaka eri. Kati embozi ya benzi gireke. Bwe muwanvu ng'obadde togirabye. Embozi ya benzi gireke. Benzi tewera. Nindako bwe tunaayogera ku Sierra. Teweze bulungi benzi. Kulikayo, sister kulikayo. Navudde mukwano. Ebintu byange biri tongamba nti siba byagidde mu migugu. Leero mu ebiri anka agenze nabyo. Agenze nabyo ogenda. Wabifunye. Ogenda kubomponyeza. Banaye ngenze nenzuka omanyi eno amachago olunaku olwaleero leero Friday naye abantu batugamba nnyo akantu banaye tebaabadde live tompa binyobyo ebyente ebyekisiru naye abantu bakooye okubavuma mukwano bakoowe bakooye agaga mwago babavugirako bakulekedde beera nabo kati babeera nabo nzukuse leero sose omanyi eggulo betugenda mu kikonde kya chicken ne shower twasa banaye chicken banaye omwana oyo kiki yakoze nga tetusasula akamwe ekitundu akaki akemmeeza ewa nagiwa shower nga shower tugamba kugenda beerako Hennessy simaye ebyokunywa bereya baki n'ebyokulya mwatuuseewo nga basooka batukwatira meya alina abagagga be babiri. Omanyi meya yaguze emmotoka empya. Yaŋŋamba. Yabadde nayo wano. Naye enkalubiriza gy'akalubirizaamu kati abantu. Full tank enkwati. Kati yafunye abagagga simaya yeetaaga okukuba tinti kati wano twabadde ne mwami wa Lusimbi wa Top Line Machines wali tuline Kaliira Electronics naye Kaliira Electronics ye yaguze full tanka Kaliira wansuubizaayo enkalu simanyi musajja wange kye yadda ngambye naye ffe twavuddewo amangu Kaliira tunoonyeeko era oba olaba anaavaawo amangu n'omuwa sente zikabukyali Kaliira yasoose n'atugamba musabe bye mwagala on the house. Nze mugagga waba wakumpa mpeerengawo. Tubabuuza nti bannaye baatugambye kuno kubeerako ebyokunywa n'ebyokulya. Bawaitress n'atugamba nedda baatuyiiriddewo Aquafina nga ye ne bw'oba oyagala loola ennamba omunywa. Aquafina yabadde wali. Akayizi okuba abadde sponsor. Simanyi naye Aquafina yabadde ku mmeeza ziri. Naye nga emmeeza tebo gye tusasudde eva wano paka wano. Wano. Kati okuva wano paka wano yabadde endala. N'okuva wano paka kati nze ne Mutyaba twazzenga emmeeza tusuubira tugenda kandi 8 twagenzeeko abantu 2.
kati wano mwami wa Lusimbi ne gundi ne meya kati wano Kaliira ye yabadde yaddaayinako abantu benga 3 oba 4 ne tuyoka twenyiga tuti buli omu ali ku mmeeza y'olwo tuli ku mmeeza emu naye tugigabanye bifi ekikigwe kati abantu ne batandika okweyongera kuba ffe twatuuse essaawa zaadde 3 ziba ziyingira 4 ekifo ne kikola kiti ngaawo tyaba okusinziira we tuli wano ne bwendaba ebintu tugende lwaki waliwo embeera gye nalabye nga oyinza obutasigaza yo mobile ku bantu ennyingira gye badde bayingiramu naye munnaye ekyewuunyisa ekifo ekyo supremacy kiri safe sina gwe nawulidde kati sinawulira yagaye nti emmotoka bagikutteko oba munda kati tufuluma wabweru nga musanga fujita omugagga ng'ali bweru yayingidde mu kikonde aze we namusangidde yadde bweru naŋŋamba chicken yankoze ekintu namugambye emmeeza 10 n'ezi omwana ayinyizeemu emmeeza 40 okubanyiga mutyo n'agamba kyokka abantu bakyajja kati fujita n'adde naye awo wabweru naŋŋamba kati namugamba tukolere wakiri mu parking wano n'agaana ayinza okuba yakibalamu nga ayinza obutajjula akafoka ngamba parking kwe kugaana parking n'enkuba August naye chicken mbabanjayo akakadde kaki akukyali mbabanjayo akamu kamwana kaki ate bampadde bugigundi yokka akwafina so nga tufulumayo nga mugenda temwalabye ekikonde amakulu ekikonde saakirabye nkikedde ku makya byobadde onyumya ndi ne bamukuba ne bakola birabye nange ku TikTok ku makya nzukuse benavuddawo sebo nengenda mu disco nageze classroom tebakugobaayo nze bayinza okungoba ku classroom wabadde ogenze nanga kati nno kyoba omanya classroom ndi shareholder omugagga waayo yankubira essimu naŋŋamba Kasuku kuggwe kwe tutava abantu bonna nsobola obbafiirwa sikufiirwa namugamba weeruba kati gwe business tojja vaamu natuuka mu classroom ku twagenda ddi up country lwakusatu naliyo ku lwokubiri baliwo abakola abantu abatuddewo nga abantu basanyusa okundaba nga lwaki basanyusa waliwo ekintu ekyazze era abantu abali mu bizinensi ya service mwegendereze abantu tebakyali ku bino mbwe ekifo sima bakyogeredde simanyi oyo abantu beeyongera kujja anti balina obuugi naye batikitoka bayise ku classroom bazze kukola ki obwana obukola obutibwa obutibi buti bazze kukola ki kati ate faces ennalabye zaabadde mpya amakulu mwalanze classroom mu magezi Kasuku please come you give me weya waki olimba twala eri eminnyo Kasuku obwana ba TikTok abaana bali waliwo stock eyayise ku classroom kati classroom ekyakola obuugi obuugi gye buli classroom kati mutyaba bwanyu kati wuliriza classroom ne bw'oba oyagala supu wa doodo n'akatogo gye kali ate akatogo kaabwe 24/7 kaba kabuguma gwe ne bojja ku mwendo ogw'ekiro kasita obeera nti onoba n'obudde ode olugikola nga bagenda bayunja ettooke bayinako n'olusuku emmanju ne doodo mwali mu lusuku gwe kasita osaba nti njagala doodo omwana ng'ajjayo tooki ng'agenda amuggyayo kati olina okubamugumiikiriza gyakulamu wali oda yaabwe olina kuba mugumiikiriza era ffe tugikubira essimu n'okubira Bella n'omugamba Bella hi mutalina parking please do this parking weeri tebakikulimbanga mu makubo anti era obeera opakinzi naye abakuuma emmotoka weebali naye bambya mujjuza classroom ejjuza ati gwe wamanyi otya nti tewali parking mpitawo wempita wali ogenze nywa buugi nedda siyingiranga namu naye wempita oba you had gone to make it airy shisha mpitawo nendabaawo nga wajjudde nenga waawo ntuukawo wali Wilba yaŋŋamba naŋŋa nti Kasuku kati oli shareholder kolo shares ozifunako olwo nze mbale manyi obadde nazo Wilba namuteeka ku warning lwaki waliwo abali batandise okumanipulatinga n'omukubira
namuwoningira ku Sunday Nation ne mga awiri banogeza omanyi kati ninawe natuuse otiisa abantu nja kukola business zaabwe njalaga omuntu olubuto okulya ekintu kulaba ngo oyagala kweyambula ne nga Kasuku nga ndaba bakukwata ne ngaba bano nabo ono kati lwaki tebamuleka n'aswala yekka mubiri ki gwali ogenda okulaga abantu otutiisa anti kati gwali mubiri ki kati olaba ekyo kyoyogedde enkulo z'omukwano ezikujjudde ku mubiri kati ekyo kyentiisa kyennyini kyembanjagala ndaga omuntu njagala mulaga olubuto nga mulimu ekinnya entaana za walumbe okitegedde zaayo zonna ezikujjuddeko kyekyo kyennyini yensonga lwaki oli be mugamba nti ŋŋenda kweyambulira ategeere mumuleke njagala otunuulire ogambye bazitatya enkulo z'omukwano bino ebintu bya walumbe byogambye entaana za walumbe njagala azitunulemu alabo baaneebaka ekiragugumuka alabe walumbe zaayo atukola bw'atyo nakunegasikuba nayo otiisa andi abantu nabo ne olaba buli kyoyogedde ekyo yensonga waki oli mugamba nti ŋŋenda mpola nkulaga enkululo z'omukwano zonna ezikusiza n'olwana nazo n'olaba olubuto oluliko ekinnya oluliko ebyoya n'obeerawo awo n'obanga eyalabye zinja thiropasi obulamu n'otandika okugumuka nga nawe ojjamu otandika okulaba the first muganda kintu ogugumuka wekka ekiro intention y'ekyo ogimanyi intention y'ekyo okimanyi nkulaga olubuto luno otulo tukubule ZUBEDA olaba kati kankubulireko wuliriza the worst punishment omuntu gy'ayinza okuwa mu bulamu kwe kubanga toweebaka olaba n'abaana abo kati ng'abo bamacete baani era senga Nuupu ebadde esobola yandibadde esooka neefuna we bateeka mu rehab bano be basiba abo omanyi trauma gye balina eya 6 years gw'omanyi omuntu bwe baba nga be batugamba bituufu waliwo eyanyumya naga nti Sema bamuteeka ku bulooka nga mu buli mbeera tosobola kuyimirira straight olina kubeera bwoti nere zikutuka Katonda yakola omubiri guveeko olaba kuno okutuusa olotekako bulooka ne kusigalawo n'ekyoba oyiseemu obulumi abaana be bagaa nti ne bamusiyaga kati olaba abantu abanyumya nti she was raped enkwata gye tulina obbakwatamu ndala kubategeera nti buli lwalaba omusajja eyeeyambudde ajja ajjukiramu kiri anti yensonga lwaki abantu tebeebaka kiro because you know those trauma episodes kati kankubulire ezo zi PTSD randomly obwongo bulina engeri gye bukola ekintu randomly olaba ZUBEDA oyinza okuba otudde wano kati nze ngenda kugambayo ekintu kimu kati nze manyi okubeera nga ntudde awo bwentyo ne mboolaba saagala nnyo okubeera mu public nga you know I'm alone or what mbeera awo be nti ne nzijukiramu jjajja wange omutima ne gunkuba tu kati problem ebeerawo oriwindinga ebirowoozo kati bw'obeera toyina support system eyiyo internally oba okubeera ng'olina abantu abakuli okumpi okitegeera oba oguddeyo kati awo wasinga okuva obuzibu kati ekibonerezo kyonna bino byenkugamba nti omuntu nnyamulaga olubuto njagala muwa kibonerezo omuntu yenna ali eyo amaleko wiiki nga teyeebaka amakulu madamu ali ku kibonerezo amadamu yanti yandaba before kati ndowooza bambye ekifaananyi alina kya before ayinza n'okuba nga she got used to the traumatic experience kati neggwanga liwangalira kutiisibwa Muhoza Trivia Miss Uganda mpozi yakyali Miss mpaka banalonda yagenze Vietnam kola ki ku Friday yagenze mu Miss World mpozi abayina okugenda mu Miss World Miss World aliyo nga 5 September babina muyimba oli Miss World naye kati yasoose kgenda mu bino ebya camp basoka mu camp ne training ayo biki beeyisa biki n'ebyo bisigadde kati yabimanyiira neno baabibakola era twabadde wali ku Mestil nga we are sending n'omusaba hug she gave me a very beautiful hug ndowooza teweebase she's a nice person nga lwaki seebaka nakulabye engeri gye wasabyemu aga nga toyinza funa tulo so Muhoza L Trivia kati mpozi agenda vaako
yagenda vaako guno omwaka era tulonde omulala ndowooza ejja kubeerawo nga mu October tulonde omulala kati batandise dda kampu bagenze ngamba ku bya Miss World ngamba Miss Uganda sinnamanya nnyo kye baliko kubanga ssente zaabwe bazaagala nnyo Brenda tatukubirako taleeta bulango ati noga wayi bizinensi ye yamanyi Brenda ne Musomba obukopi bwaki si bukopi bayinza okuba balina boy balabanga audience eri naye nze ngenda kuwagira Brenda bw'omusanga n'aseka n'akola biki Musumba yali omanyi otuleetera ku ssente sikyakutegeera wamanyi okulumpa ku bulanga awo ono mumbuulize natutte kyekiki mubuuze nyamba mubuuze bwotyo nti nannyini simu agambye watutte kyekiki yakankubira emirundi ena lwaki tomukwata bulya nno nekiri eri mu maviiri ambuulire kye natutte ekiki SFC akanyiza olaba Mutyaba akoze ako mujjeko Mutyaba switch him or her off kiki Mutyaba ayagala namba ya Jafari olya kubira bina ayagala namba ya Jafari mpe kubira omulundi gumu njinjo njanjikubi anti oleka tomukutte anti omuntu bw'otamukwata omuntu mukwira okusooka Zubeda nani nkubideko emirundi 8 nkukubira omulundi gumu 8 abadde kugwakuna kati wacha nkubira emirundi 4 anti ayagala namba y'omuntu gw'olanga alindeko bagende ku YouTube balabe ebintu ebyo Jafari mpayo ku ssente bannaye simanyi kiki yagamba abantu naye abantu bankubira abantu baagala ennamba ya abantu baagala nnyo ebintu Jafari 27 Agosto 2026 lwe lunaku Kojja Kabaya lwagenda n'okuvumbulira mu Manipolo Ku Supremacy Lounge nakulabye ngambye nakusomeseka 27 Agosto 2026 gawerekeddwa Kojja Chimbowa Asidiki Vocals Kojja Kevin Abani Kojja Senga Jesse Nantume Senga Muwamya Senga Munyweza Senga Marus okuyingira emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 2 mujje tuwulire ebigambo byotawulirangako ngate bisabikiddwa bulungi nga biteereddwa mu ssente Kojja Kabaya Herbal Clinic Agri Motors Supremacy Lounge Success Motors Senga Munyweza Mukisa Property Consultants Kimbo Herbal Products mujje tubugirize ebyobuwangwa byaffe eby'omu kisenge nga bisabikiddwa bulungi oveewo ng'oyize ng'era ali kafulo so kati ebyo nga biri awo mbadde nkunyumiza wali why I had a mixed morning ngenza ate olaba bannaye Badru yafudde producer Badru w'NBS nedda yafudde ne kamakona kaawonedde watini Badru yennyini owaffe yafudde baade ku bypass munnaye yafudde ndako naawe era ndowooza wano makona is out of danger ndako ndabe ekiro nga bava ku gundi nga bava ku kikonde yes leka ndabe kamukulage wano kyonsookeddeko okungamba naawe tubali tukyanyumye eno Mutyaba obadde tomanyi ku makyayi obadde omanyi leka kivuuka goyina ettima mogo omunyindo okukulinga ekufulu eggala ttooyi noonya gondi wano nooza omulaba oyo Badiro kati ono agamba nti yandibadde tafa naye aba rescue baatutte these guys took their time omulabye Badiro Badru wange nzize mbirowoozaamu nange ne ŋŋamba nze emmotoka ogiraba yiiyo ya rabbi nga yawedde Badru yabadde avuga oba wano babaddewa baŋŋambye ate babaddeko baabo ate si yeyeka eyafudde n'oyo omulala wuuyo naye WNBS ndowooza kati ate oba makona yawonya atya nange Badru wuuyo awo wuuyo ng'akyali mulamu ayogera yabadde ayogera n'okwogera kati ate bano bakola ki kati aba rescue mbu they took their time
kati bana abasookeddeyo be babadde abantu ba bulijjo. Tetumanyi bya first aid doza tewabaddeyo mmotoka emuddusa mangu. Badru yafudde. Badru yafudde munnange ngenfunyawo kati nembirowoozaamu ekikigwe ebyo munaye Kamakona nnyindo yokka ye yamenyese bagezo kakeera nga sikaani endala zikola fumaya ebitundu ebirala bakatadde mu sikaani ng'ebintu ebirala byonna bikola abantu abampi era mweyongedde owangula ati Badru abadde muwanvu Kamakona konna kalinga Juni kati Makona namulabye ekiro twabadde naye ekiro abaddewo ku Supremacy najja n'ambuuza nakaawo n'atufiruminga awo nangamba Kasuku emmotoka yange bagikoze bagifuuyidde bagizizzaawo bikijjukire emmotoka yaako yali yatomera nanga emmotoka bagizizzaawo banna Badru nga nkubye wala obwo bwe bulamu bw'ensi ate kuziikira kwa leero n'ogenda e Butambala naye obulamu bannange bambi Badru abadde mukwano gwange kyekituufu nange abadde mukwano gwange mbadde simuyinaako buzibu naye kati awo naggulu awo bafiiriddwa guno omwaka bakafiirwa abantu oba basatu ate bannayo accident bannange so kibiimukko era simanyi kuba nina omukolo gwabwe gwe mbadde nina okwemusinga leero balonkinga product yaabwe ne MTN nkyalinda kasimu simanyi oba bana Wanti nagane sirinnya ku kifo nga ssente teziweddeyo sikyabanja nze golaba sikyabanja ngenda okujja ku kifo bentuuka balancing omumpa naye kati ke bafiiriddwa anti yo ejja genda mu maaso kuba yadde bagambye egenda mu maaso ejja genda mu maaso ekitegeeza bajja ku munange olaba bw'ofa tewali nnyo kiyimiriza bintu by'abantu balala genda mu maaso ekitegeeza mbe mugumu bajja mbeera mugumu beera mugumu bajja kumpa bambi naye kirungi ebadde tegenda beera ku kifo kyabwe ebadde egenda eno ku MTN kati oba MTN ateera munanga omuntu afudde essimu era ne bwe yandibadde afudde nga wa MTN kujjako nga CEO naye ne bwe yandibadde era CEO yo kampuni ba yafulumizza dda buli kimu teyinza ate fiirwa ezo sente zonna zibadde yafulumizza Badru bambi kale ate okuziika kwa leero kuba kwa leero n'abasiraamu wakimuziikirawo Zubeda anti era okuziikira n'obutakuziikirawo bye bimu anti naye omuntu osooka n'omuleka reality n'emuyingira n'akikkiriza ne kati gw'omanyi kati ssaawa eno Badru omuntu yabadde naye ekiro mu disco kati chicken anaagenda ozuuka ku ssaawa ze 11 nga bamugamba ate omusajja yafudde ndowooza okiraba naye munnange babyanguya kati kuba nawo accident kati naye Zubeda singa ofa ku 6 tukuteekerayo bwe babanga abantu bange obudde babulina olwo olutalo mbanja dduyingiramu sisitobeerawo ko olunaku lumu 2 tugume bannange wamma tolamutyaba tugume toyina byoguma nga lumu tugume toyina byoguma munnange obulumi bweyongera bweyongezi naye kufasinga kwali kumanyirika twandi kumanyidde naye abadde alinayo ku baana simanyi bambi Badru mbadde simubuuzangako bimukwatako naye nga twesaana ne tunyumya bw'aba ne kagigi nakkubirako kati nze awo wentiira ababooda ayita mu maaso g'emmotoka n'omubuuza mukwano kiki ofa ki naye ababooda mbalabula ku benzi waliwo eyantomera juzi tomujjukira yantomera onaakubuulire yantomera ku ddi ku Mande nga tugenda shootinga Seyimo nadduka bivuma kimanyi okutomera yaddako emabega baati nadduka wali we baakola awo nadduka 10 bwesh n'ayitamu anti kati abeerewo akola ki yantomera abeerewo agijjanjabe ki banne ne bamugamba leero luno naye lwakuba nti endabirwamu zange oba tondaba munda kati noza teyategeera yantomera era omusajja okujjaawo okutwala emmotoka n'atandika sima waliwo bugundi obukwatako sima biki yamayiza atutaana eyo bampa kati wabboda wali oyagala abeerewo akole kyanagajjo ntwale piki ye abasajja ba booda kino nkibaddiramu
mutwagala nnyo short and big show neba naye muvugeko bulungi naye baba n'obulamu buteeka nnyo matiga ayita baati ku mmotoka ng'alaba edduka onakubuli ne babuteeka mu matiga tubeera mu mmotoka n'omulanga agisala n'omugamba boss kiki nga tebafuddeyo kyokka eka maama we amusabira omwana wange akomewo ali eno alaga bukodyo embwa naye omusajja bwatyo be yafudde obirowoozezaamu obulako kano kakolere eddala lumu nako kive mu ddiro so muganda waffe Badru Mukama akulamuze kisa abasiraamu mugamba mutya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mukama God should welcome you with, we pray God welcomes you with open arms. Tikalo okimanyi ova ewaka ng'omanyi oddayo. Not addayo. Kati yadde avuganyuka endowooza atwale ebintu ku station. Ava kukola kikonde. Nze nno ekinnuma mu ebyo ebintu byonna era essala gye tulina ossaba ennyo Katonda. Kati teeberezaamu baaba alina abaana. Babadde balinze daddi. Family kati ebintu ebyo we bimenyera ojjukira edda siriimu we yalumenya Abannayuganda. Nsaaliwo. Waliwo. Nsaaliwo mukwano. Ate kati munnaye Zubeda. Nsaaliwo era kati gwe watunyumiza. 1972. Gwe abatunyumiza mukwano. Kuba n'emboozi ya siriimu sinza agireese. Naye siriimu munnaye olaba siriimu oyo. Siriimu yaluma abantu between siriimu owa ddala eyaluma abantu. Yabaluma wakati wa 1990. Like siriimu oli 1990 ne 2001-2012 siriimu yaluma abantu Zubeda. Abantu bowulira abasinga simanyi nakula n'amaama yekka simanyi biki ebyo taata ne maama baafa abasinga bo babuuza. Baafa ki? Abazadde baafa siriimu. Oli yali omukambwe kakongoliro. Naye siriimu oyo ya distortinga families. Lwaki? Kati Zubeda olaba olunaku olwaleero. Woli kale yes maama wo mulabirirayo na biki naye tolina badde nnyo nti olina okulabirira muganda wo onoolabirira oli okitegeera kati accident nga zino be zijja zigwa problem ezirimu oba kale bino abantu bye bafa nga bakyali bato oleka abaana kati ne weesanga nga waliwo muganda waino oba mulina obbagabana okitegedde ne tuddayo wali ku kye bayita black tax dependence. Black tax kati weesa anti black tax kwe kubeera abafirika tulina nnyo that dependence syndrome. Buli kimu olina kwesigama Zubeda n'abeerawo nga maama we balwala Zubeda, taata we balwala Zubeda, omwana wa muganda walwadde Zubeda, muganda we yawasa mukyala we mulwadde Zubeda. Kati n'obeera awo nga gwe ng'omuntu ssente ze wandibadde okozesa okwezimba ate ozizza mu famire okitegedde. Kati ekireeta ebyo ebintu kwe kola kati nga bino ebya Badru. Kati ojja kusanga abadde ayinawo muganda we like yeekutte bulungi ne babeerawo beezi taata we ng'akasente akayinamu. Abadde amanyi nti akasente akalya naye kati taata we alina okubuuza omuzzukulu ali atya. Ono abadde atya. Mukyala. Oba kitegeera ky'eggamba. Omukazi aba alina abadde akola ng'atafaayo alina okwongeramu amaanyi. It is the biggest pain around there. Kye kisinga oluluma awo. Naye ekyokukola tewaba Katonda bw'atyo baba ageze. Abula bannange obulamu buno. Obulamu si bwangu. Banne Akram wamulabye. Akram namulaba nga apropose nze. Sajjange Akram ampeereza message wano yali yaŋŋamba Kasuku naye anna. Naye ekirungi abantu nze kyo kyebakola nakyagala. Omuntu omala n'omovinga on. Bonna ekirungi bamovinga on. Ne hajati yavaayo nanga nti yali yagenda dda mu maaso. Ekyo kirungi. Obulamu ne butambula okusinga abeeyogerera. Badru bw'atyo bw'afudde. Y'abadde ajja okukavalinga hijab nation. Bya Badru abadde muntu wange ebyaddala. Sibadde sibeerayo na kintu. N'atakifaako. Nga talina buzibu. Ate bw'aba ne kagiigi nga nkubira. Abadde nga mpa bugiigi bambi Badru. Kati ani agenda obbukuwa? Simanyi. Wakati ali oyo ye riziki yeeweddeko. Ate kati aliwo giigi aziwanze era kati ndowooza zakweyongera sayidi yange. Era kati zigenda kuddamu ewuwo. Kafuka akubiranze. Kasuku mayimaani. Olaba kyekugamba black taxi.
kati gwa waliwo emirimu egikuweddeko ekigenze kibi kiriko ekirungi kati nze ate awo engendo ofuniramu omugagga asigaddewo wange kibi nnyo naye wa musajja wange akulamba masavu yabaagalako kibannaye buli muntu abeera ne testi ze munnaye ze sagamba omusajja yali ayagala naalongole wisi anti naalongo yalinga agamba abantu babagamba muteri ayagala bantu banene kyokka namusanga ng'avuga G-Wagon omusajja ne tugenda awo kuki ye eno eri wano kulikwa bagita atya wano eri ku Premium League awo bagita atya eyo ebbaala oba ye mezo ne mezo eneri ene wansi kabojja bagiyita batya nze simanyi babala asi ora nono naye ambonyaabonye emisana ebintu bimubuuza tabimanyi omunoonya ekiro mbu yazzeyo sanga mukazi anti musajja mufumbo tuba tukola ekiro oba okola ki mumabaala oba onoonya kantu ki gamba oba onywa walagiwo obugumya 9 kati interview ya Sweet Shit yagiŋŋambira mu bbaala yali agikugambye yagajja ngenda gikuweera wano naye bw'aba tali mukuwa interview oba okola ki ekirala mu mabaala buli kiseera baby how are you baby musajja muleka akuma abakazi abafumba ennaku zino batono abakazi abaguma tebateera kusanga bane kubaguma abakazi nga bafumba ebyaddala abakyala batono abakazi abaguma luyimba lwa Misaki banaye Misaki era agenda duyimba nayina meeting ne Misaki ajja duyimba Misaki tava makindye anti naye aba ali ku kifo kye kyasobolera ddala kati makindye buli muntu ayina gy'abeera nayiseeyo juzi muti atwayiseeyo makindye nga tulagawa buli wamu bali mu kukolawo ewa Misaki makindye mu ggale tokyalina woovuga straight enguudo makindye ne lubageno buli wamu waggale enguudo bali muzikola bali mu kukola nguudo President Museveni yatabukidde enguudo zo bali muzikola balina bo kati kabani ku ndongo zo bazikola neziwangaaleko naye but kyenyagala actually naade njagala kwogera ku issue y'enguudo eyo nga bantu njagala bagamba kigenda kuva ku bino bitera obbeeramu bulijjo bannaye abantu ffenna tuyiga okulumirirwa eggwanga lyaffe Ebungereza bw'oba ogenda Southampton waliwo bali mu kuzimba flyover waliwo we nalaba we bazimba flyover omusajja nanga nti baba wa deadline next year I think around May April around there ejja kuba ewedde naye batandikira eri mabega okola ki basooka ne badivertinga bulungi oluguudo buli kimu kwegamba ne kibeera in order okitegeera kyeggamba kati be bamala awo ne balyoka batandika okuba abantu traffic bamudivertingira eno ne balaga nti mu maaso we mujjaawo waliwo kino waliwo kiri you understand that thing kati naye ng'obalaba bakola naye balumirirwa ne benali ndaba abakola ne benali ndaba morning show zaabwe buli dakiika nga 2 oba 3 balaga traffic updates ne babagamba ne gye bazimba nti bali mu kukola wano bakola bwe bati ne bwe bati biki mulindeko kino bekityo kitegeera ne kati ffe wano waki kyetaagisa minisita kusooka kujja ku luguudo alabe katwayiseewo ekiro naade ndropinga kusamu bali mu kulamba bamaakinga luguudo abakola naye ffe nga ffe omuntu n'olya oluguudo gwe bawadde omulimu sene n'ozimeketa n'owulira chaini y'abaalidde ssente kyokka nga nabo bagenda kukozesa oluguudo lwe lumu bannaye oluusi twagala okugamba nti bano abasajja bazibu bakambwe biki naye nga naffe abanayuganda tetulibangu because omunnayuganda obulumi sooka obulumirire munnayuganda ogambe ekkubo lino ebalikola nfunamu okitegeera naye omuntu n'omusanga nga yabbye ettaala ku kkubo n'osanga oli nga ali mu kusima luguudo oli n'omusanga ng'asima oluguudo ne bakugamba teekawo hamp gwe n'oteekawo ekiswa kya hamp era bakomewo bakuyite kino si kye twagamba mugiteme kati mugitereeze kati tulina ebintu ebimu bye tugenda okukkiriziganya nti yes Jeno Muhoozi mukambwe naye ebintu ebimu abantu abamu bataaga bukambwe and I want to tell people here
lwakuba President Museveni ye tajja sobola kukyogera ebino ebyokuvaayo gamba nti gundi ne gundi mwabba General Muhoozi ajja teekayo ku Twitter ye nti gundi oli mubba agambe nti arrest this minister bagenda kukwatako minister amala ajja ayogere ne kibamukwasizza ojja kulaba nga balumbye construction company bagigalewo bagiwambe gavumenti egiwambe nekyo kikola nze kyo nkyagala kasita kibanga kitiyambako eggwanga okuteriira ne bakuwa eddagala liteeke mu malwaliro n'olirya naawe wennyini ng'omusawo be baba tebabasasula bulungi yogera oba omulimu guleke bannaaye n'osanga omulwadde najja n'atuula wali n'abeegayirira mu nkwateko bannaaye n'ogaana ono munnayuganda munno this a fellow Ugandan tosobola kuŋŋamba nti towulira bulumi ku munnayuganda munno kati kankubuulireko olaba akaguudo balina akaguudo ke baakoze akava wano Masanafu olabawo nekagenda nekayita eri ku kyaki ya Namutebi kati nekeetooloola kakuba kati wano Kosovo bali mu kukola luguudo nagambye muti yaba omanye ekigenda obbeera wano bw'ova Kosovo booti olyoka oyambuke awabadde ekitakataka awo wonna kati enguudo olaba nti ne garagi tetukyagendayo ovuga oluguudo waliwo oluguudo lwe baakoze lwe twayitamu juuzi bannaaye akaguudo nga baakakoze bulungi bannange bakoze enguudo netugamba n'owulira nga waliwo otukanoga nti highways esinga bazikoze bulungi naye omuntu n'oli n'omulyoka mukolera oluguudo ebbanga n'ebbanga oli najja n'atugamba nti baminisita kamera bazitambuza nnyo gwe omuntu ogenda kwogera lumu tugenda beera mu bantu omuntu ng'ayogera eri bannamawulire bamuba oluyi mu matama gawandagale ng'ani gwe bakuba ali bayasamirira ne baali baminisita nti ayogera nti bazitambuza nnyo balabisa abantu ab'ebitiibwa abazadde ba professional naye nange neebuuza nalabye abantu baddukira ku bbalamu kati alinga nenammere namulabye Masaka ng'abakazi bafukamidde lwaki abantu bayinawo bulumi bw'amaanyi n'owulira nti omuntu yajjako abantu layini national ID zaabwe 250 nafuna akakadde ka PDM aka buli omu oli najja n'atugamba nti that's a witch hunt 250 obimanyi omanyi abantu 250 nga gavumenti etaddewo sente oleda akakadde nako katini ne gavumenti egaye kale kano ketusobola gwe nojja n'okwata akakadde omanyi obubizi obuto obuli mu kakadde olunda embizi nkuwa bu example omanyi obubizi obuli nze na muganda wange maaso ali eyo gundi wa bayitayo batyene waba Irene Kayemba Kachiri yangamba mpaayo $20 akole ki agenda agula obubizi Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyira $10,000 VIP $15,000 ku gate ate badi $10,000 ate mmeeza ya $3,000,000 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku George Color Solutions paka last makindye ne ku Serena Hotel wennyene Saturday nga 22 Bredo Hotel Mukono ate ku Sunday nga 23 Madia Flame Masaka wonna $1,000 VIP $2,000 Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu n'abamuwerekeddeko fogo kalempiza bimmami bijje be strong woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana bya Scoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala twagidwa KCB Bank Newman's bakola obumpwati Victoria University Euroform Pepsi Mount Caleb International School Bwalula Geneva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV n'agula obubizi 5 kati ali mu ssente empitirivu aliyo yalunda mbizi takyankubira wadde essimu nti kino sikiyina she's sorted ali kakiri awo emitwalo egi ng'otandika oba obubizi oba yabugjawo oba oli yabumudondola budondozi naye n'owulira olinga akugamba nti nno waliwo eyalya ebyo biri mwaga kyokka era oli n'ayimirira naga nti
Baminisita bali so tough. Muswaza abazadde b'eggwanga. Wajja kubeerawo ate olaba abeefuula abo by the way gye tulaga. Tugenda tandika. Yogera mukama waffe, yogera tottira muntu yenna ku liiso. Ovuga enguudo. Kati gwe kankubuulireko waliwo gye twaddeyo up country. Omusajja alina factory eri ngazi ndowooza bali ku eka ndowooza nga 5 oba 10 naye wonna baayiwawo koolasi enguudo baaziyiwa koolasi munda wali ovuga emmotoka nga tolina wadde kyowulira nti kati eri budget processing ira amata ne mukeeyo koolasi enguudo baazikola omuntu teyeraliikirira. Kati gwe gye wabadde embeera wagirabye naye abantu ne twogera ne tuwulira nti waliwo eyatunda wagoniza train nti baazitunda Kenya wano Tanzania abantu batambulira mu speed train bulungi nnyo oli n'ava nti ava Dar es Salaam agenda Dodoma in record time naye ffe omuntu n'obanga okyali wano ogamba nti ngenda Kaseese nina okukeera ate neewala ejjaamu w'ebusega otandika ovuga nga bukyali ne bw'oba ogenda bugenzi wano mbalala olina keera nnyo waliwo ekintu ekitali kituufu naye ba ababbi balekeraawo nze kyenjaga abo abaswaza ababbi ekyokubaswaza kidde wali balowooze ku bantu tebagenda ekyo kyo tebajja kukikola Abanayuganda tebaagala nsi yaabwe ekintu ekyo bamala olumu ne beekwasa abantu abali mu buyinza naye ng'olumu si be balina obuzibu kati tulina luno oluguudo kati kankubuulire tulina luno oluguudo oluva wano owa kira lugende lugwe Matugga balukoledde ebbanga kati juzi badde bino ebinnyanya ebibaddemu obuyinjayinja badde abapaati esinga bagenzi babikola ki naye gwe omanyi nti navugako okuva awo okugenda okugwa wali Matugga mu ddakiika aga zine 15 ezaddako nali ntuusa emigadde ekitegeeza 35 minutes kateerezamu ng'oluguudo balukoze kitegeeza ogenda vugira naye ne tubeera ku oluguudo oluli mu myaka oba emeka ne babula oluguudo luli awo bizinesi z'abantu ne ziryoka zifa abayinako supermarkets ne baziggala ng'ebintu byonna bifudde naye nga gwe yakwata contract y'oluguudo olwo osinika binnyo sikitegeera bulungi ne Katonda ajja kuddamu essaala zaffe I'm very sure wakati awo olaba gw'omanyi jjaamu ali wano okuva wano Kawempe jjaamu actually sena Kawempe bwayiise nze olutuka tuwalega emu ku byajinzigisaawo ng'ebinnya byeno bijikubye ebyawa ebyeno Matugga anti olwo otambula shortcut kuba shortcut otuula mu jjaamu okuva kati ffe jjukira tuyita wano mpereerwe wano waliwo akakayitamu nogenda n'ogwa wali ku Kobiru kati awo wokka okuva karawundi kaawo simanyi babayitawo batya Kawempe ki okugwa ku Kobiru awo osobola okubeerawo essaawa on a good day an hour kati n'ovaawo n'otandika ako kakka oba olwo oluguudo baalukola batya simanyi luli edda nga ab'akatale batwalako kwota naye kati baabongerayo kati aba taxi alinga Hoima Road Nansana ab'akatale bagiryako waafu kati n'olyoka ovuga awo jaamu n'ataamu ng'emaganja awo n'addamu n'abasanga ekayunga ekawandola wano ekawandanga ku musenyu awo poliisi baagamba amalyansimbi gali wano awo tebasobola kyokka waliwo junction bo baateeka wano ku Kawanda research wennyini waliwo awali omusenyu we badda webayimiririze emmotoka awo simanyi komanda wa poliisi alya ku ezo naye gwe olina okuba nga oli mugagga bo babaawo 24/7 yakola bizinesi ye eri awo ne bakuyimiriza ate abatrafiki balina omuze gwe baayiga oba naatera n'omuyitako n'alyoka akuyimiriza kati waliwo n'abayimirira mu kkubo abo bo nagenda mbawooninga bajja batomera nalaba nange omwana yali amutomedde ate ku express
ng'ovaayo bw'oti oyingire entebe wano ogende ku enkumba awo ayimiririra ddala mu kkubo kati n'ofubutuka awo olwo oluguudo Bombo Road waliwo wano ekifo ekyo kyannema otegeera baasi zibeerawo nnyo batundawokko n'emicomo awantu awo kwolwo oluguudo ku Bombo Road bw'ova e Kawanda sigala ng'ojja waliwo awo we batunda emicomo nayogerawo kokko katini awo waliwo we nayombawokko ne bajjawo olwo oluguudo terubeerangawo nga terulina road block nakiyombako kko lumu nga nkyali ku spark awo ne bazijjawo wayitawo ndowooza wiiki 2 ne waliwo ne ka police post awo oba komanda kyali awo bannaayi bayimiriza awo ate tebalina kye bakugamba ne balyoka batandika ebyekisiisi Katonda agenda tusaasira lumu gye n'omuhoozi ajja yitawo mumuyimirize gwe tofaayo oba bannammeere baliyitawo awo lumu simanyi minisita ali mu internal affairs kati fuulu naye lumu wadde road block eyo erivaawo ne poliisi yaako bagiteekawo kati n'ebimotoka biri awo bino byatomera oluguudo olwo tosobola duyitamu lulamba olina okulinda ave eno n'ayitawo kyokka eno balina yadi namba anti kati muba mujja bayitako ssente kati n'ofubutuka awo obeera ojja booti waliwo akafo kati bakozeewo kids park awo mu maasoko odda Bombo kyokka kali mu koona ekifo ekyo abasirikale we bayimirira mu koona kati bagenze ne basendawo sayidi ya waggulu waliwo agenda ozimbawo nawo waliwo ababeerawo kati awo n'olyoka ovuga awo toddamu basanga wano emigadde wano katale wansi awo waliwo nawo road block eri permanent oba gavumenti egimanyiiko naye kibateesawo ezo road block zonna olwo kati awo nakakusomera road block nnya baba banoonya batujju baba bakola kuba sisuubira nti bwe bali mu bumenyi bw'amateeka ekirungi tujja kukeerako ku makya olaba bino ebintu byolaba bino balamu byalimu ebyo bannammeere gye n'omuhoozi byeyatandika tujja kukeerako tulina kusaba bulamu tujja kukeerako awo nga tuvuga kalamba nga tewakyali road block komanda ategeere nti obwavu buluma ate awo naaba toyingidde mu bizinensi ya komanda ajja kutegeera nti obwavu buluma road block nnya ekizibu kiba zeeriraanye singa baziteekako ng'ovugako okwo nze siina kintu kye nnakoowa mu Uganda ng'ezo road block teziri organized baziteeka buteesi bwe baagala ate road block mu Uganda bweruma tevaawo waliwo n'eri awo ng'onaatera otuuka ekikuba mpanga yobuli woogenda ogisangawo naye ekiro ne mugijjawo ate ng'ekyewasinga obba emisango kati emisana muba mukuuma ki muba mukebera ki kibi nnyo neggwe nga tuva wano tugenda tuliida baabasibye sinnaga kakasa mwabalabyeko nga basibye tuliida baabasibye ne Namyalo yabyogedde ekitegeeza baabasibye Namyalo yabyogedde nadde nnyumyamu naye awo ekiro naŋŋamba Kasuku abantu bankoze ebintu nkooye ŋŋamba akooye ebintu kasitabizeemu okwesiba kati awo ebintu biba bitabuse naye nze ekyenjagala okugamba abantu ate nga si mu bubi abantu osobola okwesonyiwa omuntu nze waliwo abantu b'ogamba nti oyo mwesonyiye mulekedde omanyi omuntu aliddeko mu mikono gyo osobola omulekera Katonda ate obudde bulwawo naye Mukama bw'atandika amupanishinga bubi olaba osobola okumusiba naye amulesse ensi n'emugabana naye n'ekirala abantu ensi bagiggyeko amaanyi nalaba vidiyo eyo tuliida ng'agamba yali ku live nagiraba nti omukazi bamubba bilioni 7 kyali kinene lwakuba yakyogera mu lusaagiriro naye lwakuba olumu okusaaga kuba tekukyanyuma anti kati olaba nze kyekiki nali ŋŋamba abantu nti teri kintu kikozeseza abantu nsobi nga live ezo ne intaneti yennyini live ezo zigenda kuleetera abantu ebintu kati abantu bye batandise okusiba abamu bajja ssonyiwa abala tebagenda basonyiwa abantu abavubuka mbagamba nnyo mukyalimu ebyo naye bajja basiba
omuntu ojja mugenda nnyo yeekyawe bantu bajja basiba ate ebintu by'okusiba obirabanga asaaga ogendayo otandika mpola mpola ogenda olawo omwezi gugudde n'ogwokubiri ogwokusatu ng'oli mu kkomera so abantu just ensi bagijjeko amaanyi abantu balina otegeera people can disagree musobola breaking up buli omu n'agenda bibye n'osigala ng'okola ebibyo okiraba omuze gw'okwogera ebintu ku intaneti abantu bagukendeeze n'ekirala omuntu waaba akugambye ndeka muleke ate nze ebyo ebintu ebimu obiraba nze nali master waabyo so akazannyo okamanyi bulungi naye abantu nabagamba times changed Kasuku kabampaani okitegedde teri kireetedde baana bali ku intaneti okwo buzibu nga kabampaani ne zino endulu za comments munnaffe jju bwe baba bakututta bwe baba tebakyagamba jju wamma yogerako wamma biki naye kati abantu basibira nno ddala abantu just tube bakkakkamu ye bannaye nalabye gundi Subi Queen mbo bamugobye ewa gondi eri ewa Mirembe ye nga n'amawulire nago gatutwala speed nze nina ebintu bye sitakyawa Subi Queen alina kye yakoze buli sound yagituddemu n'alangiramu bizinensi ye kati ati ye akola ate ngamba biri ku intaneti okwo mbiraba naye abo be ebintu byawe biriggwa ddi kandi nabo baleka tebaagadde biggwe kuba n'ababiriraanyi ndowooza nawe nalabye nno ne Chosen Becky yataddeyo eyabadde akwana bbaawe naye mufu yali mufu mufu yafa anti baagambye mbu ono omuwala oli gwe yazaalamu bwe ye yabadde aweereza message n'aweereza mbu nga yeegize yeerimbise mwoli nalabye babyogera awo simanyi oba bituufu simanyi naye aba mukambwe omuwala aba naye kati kyenjagala ekifaananyi ky'omufu kati kyenjagala okubuuza kati awo wetuli wetuli awo abaagalana message babeera n'amasimu nga baziraba n'agipositinga abakazi bakambuwadde kati abakazi tagenda abakazi kati basazeewo butafumbirwafumbirwa waba afumbiddwako ne bigaana kati wakutte tata omanyi nti ekyo kintu nakakiraba omulundi gulinga oba gwakusatu waliwo kyali wafaawo ku kiraasi ruumu naye essimu ye bagikonnekitinga n'ey'omusajja omukazi omusajja yajja n'agamba kyali waffe lekera oweereza mukazi wange message ani yagamba kyali waffe lekera oweereza mukazi wange message omusajja ng'agamba musajja munne nga message aziyina n'amugamba buli lw'omuweereza message tuba ffenna nga tuziraba ekikiggwe omusajja mukwano gwo n'agamba ati n'agamba ssebo sijja kuddamu waliwo ebintu ebimu mu bulamu ng'olina kyanguya obeera oswadde ate bwe weekazi oba okyongeddeyo yamugamba ssebo sijja kuddamu omusajja n'agamba kale baayi n'agenda naye neyo yali warning ne tusooka ne tusiriikiriramu ffenna eddakiika nga bbiri moment of silence ne tubwatuka omulundi gumu ne museka kati yaweweera takyakwanirako ddala naye kati oyo yamuyamba abamulala ajja n'akuyiira simanyi abantu bali mulaavu mubeera muweereza abantu message nga bwe babaliko ekiro nga bwe bazinyumya baseka omwami yakuddamu ng'omwami ayina ate kati lwakuba nti byakyuse nti kati bakazi yabeera n'amasimu luli nga abasajja yabeera n'essimu y'omukazi okwana mukazi we nga yakuddamu ne bakkuula babiri ng'omukazi mwali mu message n'omusajja mwali bakkuula aba naye ekintu ky'essimu kikambwe kikambwe. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm,
we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with layout interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ebintu ebimu mu bulamu olaba waliwo wootuuka nga kati kiringa kusanga mukyala mu bwenzi kati ebyo tebikyatiisa. You just count your losses. Ekyo kyabaddewo n'ogenda kukiddako. Era tobeerangawo Zubeda n'otiisibwatiisibwa omusajja mbo simanya nja kuteekayo ku social media mbo wali wakwano wali wakulya. Ekirungi muli mu kwekola. Temuli mu kulya bisiyaga. Temuli mu bisiyaga. Kati wakati wo n'omwami okuswala kuba genda sigala ku famire yo. Nga bwe bazaala be balina owuliriza. Naye bino ebya social media omanyi obwenzi obutambula mu ggwanga lino ate abantu omanyi nti abantu bayinza otandika okuwaana layini ze walaga Kikasuku kirina layini. Uganda ate bakubidde nti ate oli mwezi eby'Uganda bitandika butandisi naye gwe omwana wamulabye. Waki Kasuku sebo bwe kikasuka layini. Wakirayo ssebo. Bakiwanye ssebo kivuga eddakiika 2. Chakala kulaba kikulimu Kasuku naye nno kirumu omwana oyo ayika mutuufu age gyalaba kirimu Kasuku. Ebyo tebirina kukotiisa. Era waliwo omusajja yadda ngamba eggulo nti ki nanga nti omukazi bakugamba nti ova mu bwenzi eyo teeke kati nagiyize. Omukazi bakugamba nti ova mu bakazi bo nva mu bakazi bange kati tugende tweba. Tewali musajja yeggwe, tewali musajja yakugambye oyo yeggwe. Nti nze ngamba bano. Iye. Nedda ssebo. Yeggwe wagambye abalala abamutyaba. Nedda genda obuze kusa muntu abadde ffenna. Go wagambye kusa. Omusajja n'agamba. Wabadde omudroping anga kati we bakubuuza nti ova mu bwenzi. Nedda ssebo. Mugambe ye gyenva. Oyo ye Kasuku taliyo mulala musajja. Oyo yabadde. Omusajja yabadde annyumiza erimboozi y'akafulasika gye twali tunyumya. Nanga Kasuku ng'omukyalo omutya nnyo nanga nti waliwo ebintu ebimu bye siteetaaga kukola ki? Kuleekaanira nanga nti ekyo kikyamu nnyo. Konze batya nanga nti omukazi bw'akuganga nti ova mu bakazi bo mugambe gyenva. Yeggwe. Era nakiyize kati ekyo. Era abavubuka njagala bategeeza. Omukazi bw'akugamba awo oli mutuufu. Mugambe nti kituufu nva mu bwenzi kati katwebake. Anti kuba omusajja yagamba nti bwe weewakana olutalo we luva. Nemutendedda olimba ti bannaye siva mu bwenzi nva kukola akatukubira ono kati Zubeda sibadde naawe. Tubadde ffenna. Olwo omukazi agezaako okuzimba ebiwawaatiro yagamba nti ye baakugamba nti ova mu bwenzi mugambe nti kituufu nva mu bwenzi. Kasuku bweyagala ne Zubeda kituufu tweyagala ne Zubeda. Tugende twebaka kati opika kusamu ng'ogenda weebaka. Tali musajja yagambye. Kati Zubeda kankubuuze bw'omala ogamba kati for example omala ogamba anko nti ova mu bwenzi naga gyenva ozzaako ki? Oba olina zirika. Amagezi omusajja yagampadde. Waki oba onoonye obumaze okifuna. Bwe bakubuuza mu ssimu nti stress nakutandika kuwuuna mu buliri. Okitegedde? Ova mu bakazi bo kituufu nva mu bakazi bange. Kubuuza n'omuddamu wooti. Nva mu bakazi bange mbadde nsaba kati twebake. Kati ogenda okuddamu owuli agamba but why? Lwaki omuntu oba omuddamu booti? Why are you treating me like this? Nego abakazi batwagala ki? Omala okwenoonyeza ebizibu n'obifuna kale n'otandika okubuuza why are you treating me like this? Tuli basiru nnyo bambi. So naye embeera yeeyo abantu kati abasajja be bakwata essimu z'abakazi. N'abakazi bakwata essimu. Kati yo giwaayo ddi? Anze yange mba nayo. Wagiconnectinge? Nze sikebera ssimu ya mukazi takebera yange. Yerulu eri ewange. Naye nze kyonna ekinaabaawo nja kuba ntudde awo kintuukeko. Nzati ebintu bye nzikiririzaamu ebintu byange biri bibiri.
omusajja bw'ayenda omukazi yasalawo kyazzaako oba asigala oba agenda era nze siina mbeera mbu bannaye bankwatidde mu bwenzi ekiddako kati kiki nze okyanguya bwanguya n'ombuulira ki ekiddako w'oli oba ogenda nga mmanya kati ngenda kukaabira wiiki oba kati I'm sorry. Forgive me. Siddamu kukola ki? Alina obwenzi tebunyuma. Statement ya sijja biddamu nze sigikozesa. Kuba oyinza kiddamu. Nebemba nakuvumya. Olaba ekyo kitadde kibi nnyo. Nebemba nakuvumya Zubeda. Olina okugamba kintu ky'obwenzi kale bisigadde byonna osobola obutagamba sijja kuddamu. Saagala kulimba. Naye ekintu ky'obwenzi oba olina okugamba sijja kuddamu. Omwoyo gwange. Okuva assurance. Omwoyo gwange saagala gulimba. Nti tojja kuddamu. Zubeda nebe nkuvuma. Ekyokuvuma kiri okay. Benkugamba Zubeda, I'm sorry. Party I won't do it again. Sikyagiteekako. Because I don't know. No, I may do it again. Nabinza okuba okke Kasuku. Naye ekintu ky'obwenzi olina okugamba muno nti sijja kukiddamu. Okay, but for me I believe. For me what I believe. Nti omuntu wagendera mu bwenzi kyaba akola abakimanyi. Abakitegeera naddala abantu abakulu. Era repercussions abamanyi ezikola ki? Ezinavaayo. Era nze asajja mbagamba nnyo nti wano yogera kimusole naye bannaye omwana yampitiriddeko. Ebintu byongera kate naye. Olina kimunyonnyola. Kiki ky'oba olaga? Kati Zubeda olanze. Kati Zubeda nze bw'oba mukyala wange. Mbeera nina okunnyonnyola nti sole. Komaawo. Nayenze. Naye kyampitiriddeko. Nedda sibyagala ebyo. Omwana muwanvu. Ebbina liri ena kawato beekati. Ebbina ennaku zino gw'omanyi amabina twagalongoosezza. Tewali buzibu gwe naawe lifune. Anti twagalongoosezza. Njagala nkulage oli namwagaddeko ki. Obeere ng'okimanyi. Kati buli lw'onolaba ow'ebbina gwe nkwata ku maaso booti mpitewo. Maama naakomawa. Ngalo tezinnume. Kati relationships zetulimu za mazima omusajja munnyonnyole nti bannaye nayenze. Naye omusajja oli 6 pack. Kati nze mbeereyo nga ndya emmere yange nga mmanyi nti either ngenda kukwata mu lubuto oba nzikirize nti omukyala kati watuuse ayagala 6 pack siziyina akole by'ayagala. Oba kaweesibe eggata. Buli omu akwate ekkubo lye. Wabi? Naye oli I will never do it again. Nga wayenzeeko yennyini ate ebyo. Ate wakwogera never do it again. Leka kuweereza message hello baby. Is everything okay nga toddamu? Ono naddamu ndi wano munnaaye. Bampozesa. Munnaali wano ampozesa. Nekikugamba nti kankweze ne ka view once ogirola ava ku ebyo. Bimanyiira. Omwana akweza view once. N'otunulira omukyala ng'aleekana. Ayambadde kano akantu k'okumutwe simawuyita bibboneti. Akubyemu ziddira zino ez'ewahamu. Ali mu kuleekaanira. N'ogamba awaate baŋŋamba kyono. Ebyo abasajja kwe bavudde n'addayo gy'ava. Omukazi ng'oyagala okufa. Bonna bali mu relationship ayagala okufa amangu simu. K'oba oyagala ofe mangu simu. Excuse me? Pressure. Ejja mangu. Oli yani owa IT. Mumpitireko njagala blowinga simu eno. Omwana yagizannyiddemu n'agiyiwamu amazzi ku makya wano. Si yempya. Eno yempya. Mwana agikedde. N'agiyiwamu amazzi. Abadde alina by'alaba kati ndowooza kyayiwe n'ayiika muno. Naye mugitaddeko kyaja ngamba sima. Kati mweyiseemu amazzi njose ne mulanga. Njagala mpe ku blower. Mugamba mpe ku blower ye nfuweko muno. Naye akola ddi? N'omwana naye bana. Si bosi we. Toli bosi we. Abo ndi bosi waabwe. Tumundowooza tumukole tumuyise nga bwe twagala. Muyise nga bwe. Olinayo blower? Do you have a blower? Gireeta nti simu yayo efudde. Ya masannyalaze. Fuiramuko muno gundi omwana wange abadde oba agikoza atyo omwana oyo. Gasunya amabeere. Nayo tondeekaanira. Nteekeramu awo. Gimbulowingiremu bangambye erimu amazzi. Kale. Omwana ono n'asiba ggata aba mukazi yennyini. Ayina ebbeere. Disunye. Mtyaba, let's go. You have a good night. Abulamu obubuzi kasikaati. Have a good night. Basajja kino kusino basunya amabeere. Waleseemu. Nakuleeteddemu mukwano nga njagala nsooke ndaba essayizi oluli nagenda ne nkuleetera ebintu byange n'owooza tebikutuuka saako nja Samire. Nga kalinga akaabakazi. Si ye.
Kalungi si kabi. Ekutuuka. Ate mu kisambi anti oyinanga kyagundi KFC. Ekisambi ninanga kya Naalongo Lewis. Baveeko ddala. Gwe bulowinga baveeko. Ani akuba? Kyokutuke. Muleke. Bambi mukwate. Ngenda mukwate ddako. Namukwate ddako. Ndiko. Webale kundeetera kati eno ziro ze buy one get one free. Eya one free eriwa. Wagigabidde ani ati? Amukwane teri eyo yemu. Buy one get one free. Tekuliko buy one get one. Kalebo kamaanyi okalabye. Walabye omusajja wa Benzi yagaye mbiyeta yambala ngoye nga tamanyi bazikola agugulinga. Ya wa Benzi ki? Ali awo Germany Kamediki. Nenjagala kubeerako ku njagala buuza Bearded King. Oli otya ompaddi offer sebo. Basidizene je. Ekole ki bagikanike? Basooke bagikwatemu. Wabi? Wati yetaaga amataala amapya. Nabadde wagitunda naye bennalabye Germany Kamediki oyo. Nenga yayogedde ku Benzi. Nagamba tota Benzi. Naye kati eyo munda Sierova. Tekisoboka. Wabweru Benzi. Onoddamu gituulamu? Onoddamu? Katulinde Friday janga anka ali busy. Nedda. Akagamba akatono we katukenjo geddeko. Speech day zaatuuse ku ssomero ly'abaana bo? Speech day bye biki? Temulina speech day? Temukola ezo speech day? Mweze mwita speaking day? Abakyazikola. Balina engeri gye bakiyitamu. Zino zibeerako sima MDD biki ebyo. Ebyo babikola naye tebakyabiyita speech day. Ziba speech day. Kati mwezaawedde ekyo ekira kye bayita kyawedde wammwe. Ate kinnaba. Ziba za third term. Ziba za second term, third term bambibuuzo. Kati ffe waffe nga baabireesi. Third term baba tebakola Piero ina nange kyendowooza. Kati international schools zo zikola mu second term. Zikola mu second term. Ffe temanyi ffenna tuba mu second term. Ffe aba third term. Kalenda za Cambridge wamma zikyuka. Kati abaana bali mu Cambridge. Jaco, beera bulungi weeraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa wayitista bibia mu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange